kandi tuogerera pe katoyagala tuogerera betutamanyi tumanyi soka lwaki omuntu aba akola ekintu so kibadde tekinnatutuukako so we haven't experienced that tetunnakiyitamu emyaka ebiri gye mwakamala mu industry oba ogumu ekitundu munnafuna basajja nedda batya oyanguwa kubanga amanya amazima toyagalako ayagala bwana alekerawo nti ate ngolekedda Uganda wali abawala abalungi tewabula abasajja nemuna andi ekibiffe tuba so busy nti n'omusajja ayinza okujja ayinza giving up because aba abasimuwa budde alemererwa ye kenyini n'agamba owaki awannyo waawo so omusajja alina okujja mu bulamu bwe alina okuba nga mugumiikiriza essaawa bwerituuka alina okuba nga mugumiikiriza essaawa zino tannaba when the right time comes ne Sanchez buli kintu kibaako akaseera Sanchez oli mufumbo oli mufumbo wafumbirwa ddi Sanchez Bidiena ng'olina emyaka emeka ne Sanchez mbadde njagala okuwerako example nti buli kintu kiba n'akaseera kaakyo era tujja kujja wano banaye tubaleetera envumulo z'abasajja tetujja gikweka tetujja gikweka mukigu music challenges I think because egundi music ono ali a bit challenging tumazeemu ebbanga buli lunaku olina okera ku macanga oli ogeseeko ettoffaali okitegeera olina okera ku maca ng'olina ekyenjawulo kikuliko you have to wake up every day nga you're better than you were yesterday it is kimenyamu kera ku maca studio ez'ekiro okutambula okugenda okuperforminga ewala process eyo gye batalaga yekyasinza okuba enkambwe but it is what we signed up for we are grateful tukiyitamu mukama atusasire tufuna amaanyi agapika buli lunaku obwekiro awo okuperforminga awo ne Sanchez omufaananyi obakubanga awo ku performance ojeyo eno bweti eriwa ng'omwana ali bwati amoga bwati ebiriwa sibimanyi byoyogerako zatali mukubi wa kungufu ate Sanchez ogeze n'okuba kungufu sikutegedde obwo bupozi obwo bwa performance obwo tutebye eyo wakwai tutebye eyo tutebye naye tujja timu waiki twagigambiddewo yesebo maliriza ono akyayongerayo mukwano gwammwe senga bamubawa mumwewulira mukwano gwabwe Eleni Lukoma nga bamutuwa ku ki anti ffenna tuli bayimbi tuli bayimbi ate eriyo ebabbato muli Motorola tuli bayimbi tetuli masimu tetuli brand za masimu tuli bayimbi Kataleya and Kandel kale live oba semi live kyebaba basazeewo live oba semi live kyebaba basazeewo kati bwatukeera ku maca management nesalawo bannange negamba Kataleya and Kandel twagala mu battling n'omuntu bweti management ngesazeewo kubanga naffe tulina bakama baffe faani abagaana era bwetukeera ku maca netukumba netwambala netuyimirira ku stage nga bwe mutumanyi netubasabula omuziki paka kejenge bwe bakyogera bebato kumwetamwa sapata tunafuna nnyo tewali nnyo kyamaanyi kikanga bintu it is like things that you can bear buli mulimu gulina challenges zaagwo so tugumiikiriza bi challenging nze nali saagala nnyo okeera nnyo ku maca but otuuka ekiseera ng'olina okeera okitegeera nga naawe olaba kikkakatako but it's not something ekimenya okitegeera you learn okiyiga n'omanya nti kati neweetayiminga n'omanya nina kukola kino n'opika agamba kajimu ke kasinga obbatawa naye nga yo jimu yemenya Sanchez gwe nkutwaleyo
nkutwaleyo olabe bw'okabamba nedda baaba but ebyo biri part of branding so tebitumenya cause gwe mulimu gwe twasalawo teri akitukakamu so all the time even when we want to give up netulira nti bitutame twakwata ku mikono ne tugamba teri yakituteekamu like we love what we are doing you get it's music what we tukola you get yeah so ebyo bibaamu but you have to look far yes ne babeegomba engeri gye muli ababiri nemwe kenyini musobola okuba nga mwenyeeza ne wabaawo omwanyiiza munne mukikola muto okubeera nga musobola okuddawo n'omuntu ali kanzigeko wano nange neebaze nze nti twasooka kuba ba mikwano nga tetulaba kuyingira mu ndoogo eno tulina ebintu binnya bye twetegeerako bw'omala ebbanga n'omuntu omutegeera n'omanya nti kati bwe njogera kino naffe tuli bantu titubaako n'ebitunyiiza nti oluusi anyiiza nange nemmunyiiza but we always sit down ne tubigonjoola cause okusookera ddala nga tetunayingira music industry eno sigamba nti management yafuna nefuna ne Kandel ne batugatta tubeere duo we have been friends for a long time so twetegeera amanya ddi nga anyiize amanya ddi nga anyiize so we always sit down ne tubyogerako cause tukyali fenna like for the longest yes sir mubadde mukyusakyusa background managers from Repan to Navit to Gwen to Navit to Repan buzibu buli luddawa bayimbi oba ebito anti ffe tuli bayimbi ekyo oba osobola okwogerako ne management fenna tuli bakozi we are all employed so kati kiringa gwe ku mulimu kera kumacanga mukozi munno tomulaba okitegeera olina kusigala kola kyolina kukola so ekyensoka genda ntwala ku management obabuuzeeko bajja kuwa ansa entuufu bati nammwe mubaako omuntu gwogamba nti ono ya banna bonna be tubadde nabo nali anti tuli bakozi naffe munange tuli bakozi nga bwe tugambe naffe tuli bakozi ffe baani naye ate muli ba stakeholders management yekimale ojja kubuuza ku management baba balina ensonga nti omuntu ayinza obba nga yasinga bikibu kinene ne bafunamu ensonga zaabwe so oba osobola okwogera ne management awo nekunyonnyola olulala wabaawo ekyendungo abayimbi be bagambye agundi oyo mukyuse enneeyisa ffe management yaffe eri professional tuli bakozi buli omu mukozi wali it's a team ti buli muntu mukozi so yeah mulingiriza musowaani ya bosi nedda taata ekyo tebakikola tusanga mu music industry challenges tusoka muziruddiremuko challenges ezisinkana mu music industry muno we've never felt like we want to give up kubanga kino twatusabira okutuuka waneeno these are prayers answered buli mulimu gulina challenges zaagwo olusookera ng'owulira bannaye nedda okitegeera but tetunafuna kintu kitwesittaza mutima kugamba nti bannange nedda okuyimba kuntamye buli mulimu gubeera ne challenges mweziri but we can bear them era tuzisobola ntukera ku maca ne tweyimusa ate tulina babiri kituyamba omuwaabaako oyo omulala akwatako munne ku mukono namugamba omanyi this is what we signed up for yimuka tugende okitegeera ebagamba freedom city yaddi oba lugogo banange ekibuuzo ekyo bakitubuuza nnyo but the fact that mukitubuuza kituzaamu amaanyi kubanga kiraga nti mutulabamu potential kiraga nti mulaba nti music alina gy'alaga anytime kijja kiyinza okubaawo enkya kiyinza okubaawo omwaka ogujja tomanya and Uganda ne surprisinga nnyo but Katonda atusasire tubeere we kituukira nga tuli ready nga twetegese era tujja tubagamba management yammwe ekyasayininga abayimbi abalala oba yakoma ku mmwe tuli mu record label ebeeramu abayimbi ab'enjawulo so abayimbi abalala bakyajja bafaani baffe osobola socials zaffe ziriko enamba z'essimu osobola oba contactinga you can contact those numbers ne tweyongerayo mu maaso when you contact those numbers baba basobola okuddamu ekyokukola yes naye ngayo tiimu y'amaanyi bannange abantu bagamba nga vidiyo wende ya fiiki kubasaza mukabu omukiddiya fiiki akulibulana
bambi no Fik is our friend era twagala omwebaza nti twakola project ennungi but Fik is just our friend mukwano gwaffe nedda mukwano okuŋŋamba ki nedda bambi ndi mulungi but Gamba buli lunaku. kya bulijjo ekyo Batomulaba. Yeah. Batomulaba. n'okutega omukono naawe nedda bambi omusajja omukyala okwagala omuntu amusuka ku myaka gye sugamba me basuga dadi munaye ebintu by'omutima bintu bya bambi No ogera one tali alina famira ya mukwano. teri alina formula ya Teri mukwano agirina. that's the truth yeah osobola okwagala omusajja emyaka 5 waba omutima gwe gusiimye ate omutima guba gwe gusiimye zema naakola ki wagamba mmwe muli ku kimu njagala mmanga ekyo gwatwogedde mumutunuze mu kamera Sanchez yakyogedde ndi kamera ebintu by'omutima ate n'ebyo ebintu birina private nnyo tebyetaaga kuzza nnyo ku mpewo omuntu yamanyi omuntu we lwaki amwagala lwaki alina oyo gwe yalonda okitegeera lwakiri omukyala n'ava n'alangira omusajja si kyeŋŋambye nze sisobola kikola naye akikola aba alina ensonga ze okitegeera